Hello Mr. Sozimo, oli otya mukwano? Nkwebaza olw'empeerezaayo, nkwebaza okututeerawo pulatifomu eno, nkwebaza mukwano, nze ndi musiimu, nkwebaza amagezi g'otuwa, waliwo agamu gali gakyasobola tuyamba twayitako naye era tuzadde tuba tusobola okugawa abaana baffe. Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Saba Mungu akuwe omutima gwo kye guyaayaanira. Saba Mungu akuwe ekisinga gwe ne famire yo yonna. Nammwe bamimbazi banange bajja ne basharinga stories zammwe. Banange mwebale baswiti, mwebale kubanga bannange waliwo embeera gy'otuukamu ng'owulira oli ku kisenge n'ogamba ndabika nze asingayo okuyita mu kino, naye n'owulira muno n'ogamba ate nze awo alhamdulillah. Kugamba bingi, nze ebbanga siddene nga njoyininze this platform, naye ndowooza mwaka nga gumu emabega, naye ekyamazima gurupu eno ennyongeddeko kyamaanyi, like this Sozimo family ennyongeddeko kyamaanyi. Nsaba ekitiibwa Allah abamalire mwenna, buli omu alina embeera gy'ayitamu emusoomooza, nsaba Allah agiyingiremu agimwiseemu. Nammwe abalina essanyu, nsaba ekitiibwa Allah alibakuumire aleme kubaza kubateeka mu maziga. Amiina ya Rabbi. Kakati nze nja kweyita Mama Shani. Mama Shani natandika okutegeera yambeera wa taata wange, atubeerawo ne maama waffe, step mother waffe. Ngenda okulaba ku mama wange, twabeerangawo abaana bangi from different mothers, naye nga mama waffe oyo like she was the best mom. She was the best mom. In that taata nga ne kwamuleetera omwana waakirira, nga maama amulera nga tabuuzizza avuddewo oba avuddewa, ate nga naye yali muwala muto, kozi twalina bakulu baffe nga benkana taata waffe baazaala, naye she was a sweet soul. So Allah amusonyiwe byamusobako, amugaziize kabbuli ye, amuwejjana. Amiina ya Rabbi. Kakati nze mba ntuuse mu P2, mama wange we mulabako najja n'agamba maama oyo taata waffe teyabeerangawo, yakoleranga Tanzania eyo, ng'ajja once in a while, naye ng'ewaka buli kimu weekiri, just know nga we get everything nga tetulina kye tukomplainingako. Bwe twabeerangawo abaana bangi bwe tutyo naye nga tetulima, tetukima mazzi, tetukola ki, nga tubeera bubeezi waka awo kulya, ng'ate maama yafumba. She was the best mom. Kati holiday bwe yaggwako maama najja nannona yantwala eyo Makerere Kavule gye yali abeera, then nampandisa ku ssomero lyali awo. Olaba nga tebannagaziya ddwaliro ly'e Mulago, baaliyitanga Mulago Muslim. So nga nva eyo n'enzija eno n'ensoma nga n'abakwano bange be najjanga nabo. Kwalingako Nasimbwa Hajara, Haira, Habiba, twali bangi. Walingayo Hamisi, twali bangi. Kati munange mba ntuuse mu mama wange ebiseera bwe teyali musiraamu, mba ntuuse mu P4. Sister wange mama bw'atuzaala, mama nabage mama affe yatuzaala abaana babiri, ffenna tuli bawala. Sister wange najja, yali asomera awo essomero lyali awo we baateeka Namaye bwe baaliyitanga Muslim Girls, nga bambala uniform ya jjinja, ng'abawala babeera smart. Kati mba ndi ewaka nga sister wange azze ng'ali smart, azze ne keesi ye amaze PLA. Twali waka ne maama, naye bwe yatuuka ewaka teyeeyambula nakweyambula, just not, she was 13 by then. N'agamba maama, njagala genda wa taata wange, just like that. Maama without any question yakwata bukwasi transport n'amuwa omwana. Just njagala babulya ekintu kino, nze maama wange yatuzaala abaana babiri, naye ku ffenna talina gw'alinako mukwano wadde. Yakwata bukwasi transport n'amumuwa. Sister ono nga yagala genda eri ewa maama gye nnali, era n'agenda eyo n'atandika okusoma secondary. Kati bambi aba yakatandika okusoma, ndowooza nga atuusenga mu senior 2, maama oyo n'alwala. Yalwala naye ebyamuluma gaali majini, malogo, waliwo neiba waawo
kubanga ebintu byatukesera ne byogera. Neighbor we yali ddala kubanga taata waffe yabaguza ku kibanja ekyo n'abaguzaako nga just neighbor waffe ne byogera ebintu bingi. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere. Bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Yalwala naye ebyamuluma gaali majini, malogo, waliwo neighbor waawo kubanga ebintu byatukesera ne byogera. Neighbor we yali ddala kubanga taata waffe yabaguza ku kibanja ekyo n'abaguzaako nga just neighbor waffe ne byogera ebintu bingi byamusa. Nesaaga kubiddamu ebyo naye mama waffe n'afa, yafa mangu n'aliko abaana be. Yali azadde abaana 4, 2 boys and 2 girls. So n'afa. Sister wange jjukira oli yakagenda mu kyalo n'asigala mu nnyumba omwo. Mwalimu ne basista bange abalala ne basigala mu nnyumba omwo. Nze mbeera ne maama. Ebiseera ebyo nali mbeera wa jjajja mu kyalo. Kozi nze bwe natuuka mu P6 bwe nagenda mu kyalo ewa jjajja okuwummula saakomawo eno e Kampala. Mba ndi mu P6 second term. Maama naye najja n'intwala. Jjajja yali alwadde nga afunye stroke, pressure zimukubye. Kati ngenda okulaba maama ze emmotoka ejjudde ebintu. Nga tutandika kubeera awo wa jjajja. Kati mba ndi mu P6 omwo. Sister wange asomera eri ewa taata naye nga si wala nnyo naffe we twali tubeera jjajja gye bamuzyaani maama we bamuzaala. Kati mba ndi mu P6 omwo maama oli n'afa. Maama oli ebintu byamutuga mangu like mu wiiki emu yali amaze okufa. Kati sister wange oli omwana kumanya yali determined ye nga teyeeguya era teyanoonyaako ku maama. Era maama oyo bwe yafa yasigala ye ewa taata ng'abeera mu nnyumba omwo. By then yali mu senior, ndowooza senior 2 kozi yakola senior 4, yali wakola senior 4 nga ne P7. Kati maama oyo yali amaze okufa. Sister wange oyo baasigala ewaka ne basista abalala abakulu bali mu age emu, abamu bamusingako mwaka 2. Ffe njagala mbabulire ffe taata waffe alina abaana nga abamu babazaala ku lunaku lumu, abamu ono baamuzaala leero enkya ne bazaala oli. Wakitegeera bwe tutyo bwe tuli. Kati sister wange n'asigalayo eyo. Kwasigalayo eyo ng'abaana abavuddemu omuntu, taata talina budde bujja kubeera awo naye ng'abaweerera nga basoma ng'era abaprovidingira. Naye of course tekiyinza sigala kye kimu. Emyaka egyo batandise okwagala abasajja abalenzi. Sister wange n'afuna olubuto era n'addukawo ewaka. Olwo nga ne mu P7 naye mba ndi mu P7 nga maama ebiseera bye yali akola mu butale buno obw'emibuulo nga si wala nnyo era nga nayogedde ekyalo just kumpi awo ku Masaka Road. Nga nze nze nava ewaka nengenda ewa taata wange nensangayo baganda bange nembabuuza ne baŋŋamba sister yabula naye genda wano ne wano gyali kuba baali bamanyi omulenzi gwe yali ayagala. Nengendayo sister yeekweka mu nnyumba n'agaana okuva era navayo nga simulabyeko. Naye nali muto nali mu P7 by then. Naye mama wange teyanoonya ku mwana we. Kyannumanga nga nze era nasigala ngendayo paka lwe nagendayo ne mulaba ng'olwo amaze n'okuzaala. Bwe yabulirawo olubuto lwe yabula nalwo lwavaamu ne lumuyisa bubi. Naye nze nga ngendayo nga nebba ewaka maama engeri gye yalinga akola mu butale nze nga nebba ne ngendayo.
kale waali wala naye ng'abaana ng'okutambula tukulina mu buzibu era nze ndaba olugendo olwo twalutambulanga. Kakati munnange sisita wange n'abeera mu mbeera eyo obufumbo ne bumunyiga. Sisita wange yali afaanana maama wange. She was a very beautiful girl. Munnange ne bumunyiga bafumbiriganiddwa n'omulenzi. Omulenzi yali abeera waabwe, maama we ne taata we bali wali ku kibanja, ne jjajja we azaala taata we abeera awo, naye bazimbye wali akayumba ak'essubi. Nze ngenda ne ntuuka nali mwana muto naye nga mutunuulira bwe nti avudde ewaka ewalungi ewatali naamugobyewo, ne bwe yalibadde n'olubuto yalibaddewo. Naye munnange ndowooza laavu yamusinza amaanyi. Munnange bwe ntyo nze nga ngenda ne mulabako ng'omuganda wange, naye nga maama tayagala kumanya. Kati mala P7 ngenda mu secondary, banteeka ku secondary awo ntandika nsoma. Bwe mbeerawo ne maama ne bakojja bange ne wa maama gye bamuzaala, oluggya lwali lunene nga balinawo amayumba ag'enjawulo. Kati ffe twasulanga mu nnyumba ennene, nze ne jjajja ne maama wange, then abalala nga basula mu mayumba amalala. Kaakati munnange ntuuka mu senior tumaze P7, yani senior to third term holiday. Bani holiday nga waliweerawo sister wange omulala ajje ewaka ebiseera bye yali ku university. Ng'ajja nga maama teyaliwo, yali mu katale, nga bagamba taata amuntumye tulinayo okumanyagana. Nejjukira oli sister wange bwe batuzaala ne maama oyo ye buli omu yamuvaako. Era baatwala nze nga nsanyuka nga mpakinga kesi yange. Bakilanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo. Madamu Dembe lyonkomyewo. Bakasa baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo. Mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba. Mwebale nnyo kuzimba. Mubadde mumanja kitukutwe mumanja nasigazaawo poloti emu 5 ku 10 ndowooza olaba. Etandikira awo negenda wali owana era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini oddamu n'opima n'apolosi nga bwetambula. Ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne poloti yennyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye. So kitukutwe nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka. Otambuza bigere okuva ku kkubo, oluviiramu wali waba olinnya takisi, oviiramu wali ku kkubo. Balagene neighbor poloti weetandika gwe bayawula naye. Saagala byate tewali bantu ate so walkable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo. Nasigazaawo poloti emu yokka. Duka misinde zimba apartment, bwagala zimba apartment, agala ennyumba y'okusulamu. Yes. Buli omu yamuvaako era baatwala nze nga nsanyuka nga mpakinga kesi yange, nga nkwata akapapula nga mpandiikirako maama tonoonya ngenze wa taata era nkusabira obeere bulungi. Naye jasino nze mbadde mbeera ne maama naye nga maama wange nange mbeera naye naye nga mninga atalina maama wange. Jasino nga comfort njifuna ndi ne jjajja wange, ndi ne bakojja bange. Okitegedde simanyi maama waffe lwaki ali bw'atyo mu mbeera ze. Munange nga ngenda bwe ntuuka ewa taata ate eri nga wali vibe. Seeri maama gye yali nedda, kati ate eno maka malala go gali eno mu ttawuni. Munange nga ate eri wali vibe, embeerayo holiday ng'eggwako. Taata nga mbuuza oddayo ewa nnyoko, nze taata nedda. Taata ng'agamba bakulu bange oyo munoonyeza essomero lyasiima nga mumuwandiisa. Twalinga abaana bangi ewaka naye nga ogenda kusoma oga nti tolisiimye nga munoonye ddala paka kati nange nga tusomera mu masomero ga njawulo naye nga ffenna tovaawo waka. Munange nga banfunira ssomero nga bampandiisa, maama agenda okulinda holiday okugwaka ga omwana nga takomawo. Maama nga akola ki? Ng'alinnya takisi, akimanyi tubeera Wakiso ng'aviiramu Kayunga ng'akyama ku buli ssomero. Banange omwana bw'ati ne bw'ati mumuyina wano bw'atyo paka bwe yatuuka ku ssomero erimu nga waliyo sisita wange asomerayo.
kati aba ali mu staff room ng'ababuuza omwana amanya weegati n'ekifaananyi kye kino ng'alina ekifaananyi ng'ali mu siniya 2 ng'asomera ku ssomero liri natandikirako. Kati sisita wange yali azze mu staff room ng'azze mbu kunona bitabo ng'awulira amanya ge boogera ng'agamanyi, naye omaama wange yali tamumanyi. Namubuuza gwamunoonya gwani? Mugamba nze ndi maama we. Namugamba oyo sisita wange. Kati maama mbwe yasanyuka. Namugamba sisita wo asomera wa? Namugamba essomero lyasomerako ogenda kulega wano ku main oba ofunye booda osobola ogiwa 10 n'ekutuusa oba takisi 5 oba osobola okutambulawo. Ng'amulagirira akoze essomero lirali ku kkubo. Nange mba ndi ku ssomero nga maama atuuse. Maama bw'atuuka nasanyuka nga muntu alabye maama naye olwokuba nti nali mumanyi nti talina laavu yaffe. Naye n'asanyuka okundaba. Nambuuza lwaki tewakomawo, ne mugamba naye njagala kubeera eno. So ne tunyumyanyumya maawo n'abeera ng'ajja n'ankyalira nga ndabira ku ssomero nga tajja waka. Koze ate ono maama gye twali tubeera ye yali mulalamu nga tomuleetako lusidiiko olwo. But we were free. Kwa maama oyo naye yabeeranga busy, yakolanga mu tawuni eyo. Munnange ntandika kusoma nga mmala okusoma senior 4 nga mbeerako institution emu gye banteekako nga nvaayo eyo gye twali tubeera nga ngenda ntandika okubeera ewa ssenga wange nga gyenva ne ngenda ku institution ku YMCA ensoma. Kati bwe ngenda ku YMCA ensoma bakojja bange bali be nabeeranga nabo mu kyalo olwo baali bakola dda amaduuka, balina amaduuka ewa Kisekka mu katale. Ate n'abaana ba ssenga wange gye nali mbeera nga nabo balina edduuka ewa Kisekka mu katale. Kati nga benkeera ku makya nenzija nabo nze ngenda ku MCA n'ensoma. Kati mba ngenze wa Kisekka nga ngenda mu bakojja bange abo nga bamba ku ssente nga bw'omanyi ku bakojja. Nga mubuuza kojja amugamba kojja mwani kojja lwaki tompaayo opa omulimu nzije nga nkolenga wano ku dduuka. Gamba it's okay, ojja keeranga ati ogenda kutandika kusoma afternoon ojje ng'okole, then morning okole, afternoon ogenda osome, then bwe bityo. Era nga nzija n'abaana bakojja bange neezija ku dduuka wano nenkola. Nabo baalina edduuka naye nga wano ndi wakojja wange. Kati bali abaana basenga bange nabo baalina edduuka mu Kisekka omwo. Nange nga nkola nga by the way omwezi bansasulanga emitwalo 5 naye nga nfuna ne ssente endala nze nga mbeeramu n'akasente kange. Mwana gwe mba nkola wa Kisekka omwo mwenfunira omusajja. Naye nga bakojja bange baŋŋaana okwagala omusajja mu katale ka Kisekka. Omusajja gwe nafuna yajjanga kasitoma, twali tutunda mipiira gya mmotoka emipya. Kati nze nga mbeerawo awo kuwandiika gifulumye, kuwandiika giyingidde, sente tukoze mmeka nga n'ebisumuzo by'edduuka nze mbeera nabyo. Munnange sozimo nga omusajja ajja yali alabika bulungi. Kye neerabiddeko bazzaako emabega engeri gye nakola ne maama wange, nze I lost my self-esteem. Nze muntu atekkiririzaamu paka nakati. Nze maama wange yanvumanga. Ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart e Banda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'amafumbiro na buli furniture yenna gwe wali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okukisasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart e Banda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basange Banda opposite n'ekipande kya Nabisusa House oba yogera ne Mama Aisha Najjemba ku noti 7 noti 5 nkaaga mu emu 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 nkaaga mu emu 94 noti 3. Aisha Furniture Mart e Banda. Nze maama wange yanvumanga. Oli kibi gwe kiddugavu gwe biki, yanvumanga ebintu ng'ebyo. Kati nze nakolanga omuntu sekkiririzaamu nga ndyawo bwenkyo. Kati twasomanga wano ku institute ng'abaana balina ba boyfriend babatwala out. Kati nze nga sirina, nze boyfriend gwe nayina twalinga tusoma naye nga tebyagenda waleera bwe twamala siniya 4 ne mungamba akamuleke. Kati ono omusajja agenda okujja
yali musajja musiraamu, nga musajja musiraamu gwe njagala, ng'alabika bulungi, musajja mweru, ayina ekirevu, nga nkwana. Saamuwa nnyo buzibu ekyamazima ne mukkiriza, ng'olwo nsoma naatera okumaliriza. Ne mukkiriza nandedeza. Yali ngamba alina abaana 2, yabeera n'abaana be bulabula. Kati bwe mala okusoma, kuba twamala okusoma Friday, then Sunday najja ewaka nannona officially. Omukolo gwaliwo, tegwali gwa maanyi, but gwali gwa wabweru era abantu bajja nga gwanyuma. Naye nze maama wange simanyi batataffe yamukola ki, simanyi. Kubanza olunaku lwe nagenda mu kyalo okubulya maama wange nti ennaku z'omwezi bweziti ngenda kufumbirwa, maama wange yakaaba bukaabi without saying anything, yakaaba. Era nze ne ku mukolo gwange maama wange yatuuka leeti naye era ng'akaaba bukaabi. Era ganze olw'okuba nti nange nali simuliiko nnyo, ekyamazima nali simuliiko nnyo. Munnange nze ne ngenda mu bufumbo n'enfumbirwa. Fumbirwa omuntu oyo bamuyita Moses, naye mu busiraamu si Moses ono Sozimo. Nga tugenda ngenda mu bufumbo, yali alina akayumba ke. Akayumba ako yakazimba mu process eno ey'okunkwanira, twagendangayo bazimba biki, nga tugendayo okulambula, naye alina akamotoka ke yakolerangawo ku Blue Room awo. Bayitangawo ku Blue Room oba kati bayitawo batya. Munange nga ngenda musanga abeera n'omwana w'omuwala. Omwana ebiseera bye yali myaka nga 4, kati omulenzi kuba yangamba alina abaana 2. Omwana omulenzi ng'abeera ne nnyina, tegeeza ali myaka nga 2 omulenzi, ng'abeera na musajja. Omwana ono omanyi red flags zino oba tosobola kuziraba ng'oli mulaavu. Omwana ng'alina okuba ng'asoma, omusajja nga tafaayo kulaba mwana nti asoma, ate nga ssente nziraba w'ewaka. Omu nga nkeera ku makya nga ngenda mu tawuni nga ntungisiza mwana yunifoomu, nga mugulira byakusoma byonna, nga ngenda muwandiisa kanasale awo akaali awo kumpi awo. Ng'akomawo nga mbuuza ssente ze. Kamuga nawandiisizaamu omwana ne mugulira ebitabo, ensawo, biki ngatto, atandika okusoma. Omusajja yayomba omwana we. Omwana ng'atandika kusoma, nga ttaamu eggwako, omusajja teyaddamu kunteresa ssente ze. Second ttaamu etuuka, nga baagala fees, ngamba ziweeyo omwana we. Nga ntandika kufissa ku zaakameeza, nga mmanya nti ekyemisana bwe tuba tubadde tugenda kulya kyennyanja tulya ebinyeebwa. Omwana nga ntandika nga akaagala nnyo bambi. Munnange omwana bw'atandika okusoma, omwana ng'abeerawo ng'asoma mu mbeera eyo. Nali naakafumbira omusajja eyo nga twakamandoweza emyezi nga 7, n'afuna accident ey'amaanyi nno. Kuba yakutuka amagulu, n'akutuka omukono ogumu, ne bamuteekamu ebyuma mu magulu gonna, n'emukono ne bamuteekamu emisumaali ne bagisiba. Giri emisumaali giri kikalaso. Munange nga mbeerayo emulago nga mujjanjaba. Ekyamazima omusajja oyo ddakuba nze nali mwagala, simanyi lwaki naye nali njagala obufumbo ge mazima. Era nga buli omu ngamba ye lwaki toviire omusajja, nga bonna n'abaze mu ddwaliro okundaba, lwaki toviire omusajja, ne basenga bange lwaki toviire omusajja. Neze nga ngamba ajja kukyuka, ajja kutereera, tujja kubeerawo naffe tujja kukola. Nga nzijanjaba musajja wange, nga mujanjaba. Abeewabwe bajjanga ne bamukyalira, naye kye neerabidde okubagamba, nazaala wange ye teyansiima. Mbu nazaala yali ayagala oli omukazi gwe yazaalamu bano abaana 2. Kaakati ate ng'omusajja tamwagala, mbu tayagala mukazi kubanga era mbu teyamuwasaako. Story ng'egenda mu maaso njagala okusoomooza. Olina omwana e Uganda oba olina omuntu we Uganda.
kozesa omukisa ogwa Comprehensive Educational Institute ekireka. Omwana oyo yakola P7 ne mutuko okulowooza ndi kakati kubanga sente zaagaana, kakati alina kubeera mu bufumbo, tebitambula na bulungi, akoze obu business naye atawaanyizibwa nnyo kubanga talina kyamaanyi ye kennyini kyakkiriza nti kinaasobola okukikola n'akiggusa. Bw'alaba baana banne be yasoma nabo kakati abatunuulira ng'eyo gye bali gy'alina okuba n'asigala ng'ekikonfidde oba okwekkiririzaamu si kitundu ku ye. Temukkiriza mwana oyo okubeera ng'agenda kuzungira mu bwakukola mu maka g'abantu, obusente bwebwo, empisibwa yeeyo kubanga nabo bamulaba nga talina muwendo. Comprehensive Educational Institute omwana bamutwala akoleyo ka certificate ak'omwaka mu child care, aveeyo ng'asobola okulabirira abaana mu ngeri ey'omulembe nga bw'atwalibwa okukola obwayaaya aba ali ku level ndala, asobola okulabirira abaana n'amanya abaana abalya biki, omwana ono lwaki akaabakaaba, omwana ono kati yeetaaga kwebaka, omwana ono kakati yeetaaga kukyusa pampa mu ngeri y'entendeke obulungi, nga naawe bw'aba mwana wo nga yanoonya omulimu ng'olaba nti alina omuwendo bamugamba emitwalo 15 ng'agamba mami nedda nze njawukanako ku bakozi abalala kubanga nina certificate mu child care, omwana nga mumundekedde nsobola okukola ABCD. Njogera eri ggwe alina mutoowo, alina relative wo, alina level gye yakomako, wallahi ng'olaba tekigguka. Twagala okumwongerako omuwendo njogedde nga bw'agenda okukola mu maka g'abantu mu baana ng'alina bargaining power ku musaala. Olw'okuba nsobola okukola kino nga tojja kufuna mulala akikolera, kale si kiwa nti emitwalo 15 nsobola okugikolera. Omwana oyo ajja kuba akola mu bitongole ebirabirira abaana, ajja kusobola okukola mu masomero ng'ayamba kubasomesa. Njagala omwana oyo omuggyemu ekyo. Ayinza okubanga kati olabanga akuze ali myaka 25 myaka 3 nenjala kutegeeza kisingirawo ddala n'okumulekaawo waali. Ebbaluwa eyo eya P7 kagigatteko ka certificate mu child care ng'ayita mbanafu aba Comprehensive Educational Institute. Ennamba ogiraba ku screen. Noonya ku Dr. Sarah Walusimbi nga bw'olaba ennamba eyo. Munoonyeko ku WhatsApp, mukubire ku direct calls, mubeere nga muwuliziganya. Toganya mwana oyo, tokkiriza mwana oyo kuviira mwawo kubanga era mbu teyamuwasaako. Nze nga mbeera na musajja Nazaala Kanchojje. Nazaala yajjanga ku kitanda awo. Omukazi Nazaala yali alina abaana bangi naye ng'ono bba wange last born we, ate nga last born we nga ye provider. Okitegeera yali talina sente ziri awo naye nga ndooza nga yasingako kuba omusajja Nazaala yazaala abaana mu basajja ab'enjawulo, ndooza abasajja nga 7. Kati ku sezaala wange gye yasembera, sezaala wange nga ye muvubuka muto ate ng'oli akomekkereza. Okitegeera naye kye nafuna omukisa sezaala wange nga kunze kwafiira, era yampitanga maama nga kunze kwafiira nga mutabani we ne bw'aba nkoze eki. Nange nga mbeera Nazaala ng'ajja ku kitanda n'aleeta omukeeka n'ensansa n'atuulaawo wansi n'aluka n'akugamba nze nja kunywa caayi bw'ati, nja kunywa w'amata ng'aliko akatangawuzi, muli mulago mu ddwaliro. Mutabani we wali bamuwanika aliira mu kaseke, amanyi okuba baagasiba ziwaya baagagatta, kaseke okayisa mbuyisa, amagulu baagawanika. Naye ng'agamba nze ndya ssente za mutabani we. Nange ne ntuuka ekiseera ne mugaana naye omanyi ngenda kukulekawo nnyo kaakujjanjabe. N'akaaba n'akyankalana n'ayagala okweggyayo ku byuma gye baamusiba paka abasawo we ebbanga nno nga lyetoolodde, tuli mwezi mulamba naye ng'obugubi bwembeerako. Omusajja ebiseera ebyo yali simanyi yali yanninako omukwano mungi oba lwakuba yali ali mubuzibu nga tayagala neebake wansi, ayagala neebake naye ku kitanda. Kwegamba nange ekyamazima nali mwagala. Paka abasawo we beevaamu ne bamugamba nnyabo gw'oyongera mutabani we obulwadde, tukwegayiridde todda mu ddwaliro wano, bwe tunaaba tukwetaaze tujja kukola ki? Tujja kuyita. Kati nga balawe buli bajja omukolako aba akaaba, ate jjukira tasobola kwogera, tasobola kuwandiika, emikono baagisiba. Kati nze nga nze mbabuulira embeera gy'ayita mu kye kiba kimukaabya. Ne mbabuulira abasawo ne mbagamba era nze ngenda mulekawo maama we amujjanjabe.
Mpozi nekyenneerabidde bagamba maama we bwe mutabani we bwe yampasa maama we yali abeera Luweero eyo yatundayo mukyala yatundayo oba sente yazikolamu nti sijja balimba n'ayagala ajje abeere ewali mutabani we mbu kubanga yali tannawasa yagendangayo omwana we n'amulambula simana n'agulawo ebisege ebyennyanja simana na biki n'amutwalira naye okuva lwe yawasa omuwala ow'e Kampala abawala ab'e Kampala baba bayaaye baba malaaya ate naye papa emboozi tenyumizika munnange nga tubeera emunago nga tukesera nga batusiibula naye nga tebatuggyemu misumaali naye nga ne waya zino tebannazijjamu ezo baali baasiba mu kamwa naye nga tukomawo ku livyu bwe tutyo paka n'agenda nga emisumaali bagijjamu waya ne bazijjamu mpolampola n'agenda nga pikinga mpolampola n'atandika okusimba omuggo mpolampola n'atereeramu mpolampola Nazaala ajja abeera ewaka asimba amakanda jasino nga baganda be bonna batuukira awo ewange nange ndi mwana muto nange nga mbeerawo Nazaala atuuke yavangawo n'agendako mu baana be abalala enkeera nadda n'ayisawo wiiki enkeera nadda kati lumu ajja natuuka ekiseera nga nze mulaba bulabi oba azze oba tazze kati nga ne mutabani wakimanyi embeera maama we gyandisaamu kati lumu akeera ku makya nabeerangawo ekiseera ebyo nali sinnazaala nze kuba nafuna obuzibu nga lubuto olwenfuna nga luvaamu buli lubuto olwenfuna nga luvaamu like nafuna embuto zaalinga 7 nga zivaamu myezi 3 myezi 2 ng'omu kitundu nga mpisibwa bubi ate nga mpisibwa bubi kubanga olwasembayo banjoza n'okunjoza mu lubuto naye nayisibwa bubi nnyo so kati nga tulinamu n'ebirowoozo egamba oba omukyalo ono yabikola engeri gy'atanjagala kati mwana gwe mbanyumiza nga nduka ekiseera nga mulaba bulabi nga mulaba kati lumu ng'ajja mbu yajja ne sukaali we yajja na biki nga omwana ajja agamba taata we taata obugi buyidde naye tewaliwo sukaali sukaali aliwo tamala nga mugamba oyo sukaali aliwo soka otabuliremu maama we ekikopo okimutwalire mu kisenge then twambuke naawe wali ku kkubo ojje ne sukaali Nazaala wange yayomba n'agamba omukazi abeera mu kisenge maama ye gwe batabulira ffe kale katunywe omukalu nze tondeetera nze owange tobuteekamu biki ye wano ewa Moses osobola okujja nga toze na kyakulyakyo sikyaddamu kujja nga bwe bityo nga ne mu kisenge nga mpulira omwana nze n'antabulira obuugi n'abundeetera mu kisenge n'ennyo nze nga nsobola okubeera nga mbeera wange naye nga mbeerayo mu kisenge n'ensirika nakubira essimu ng'akoma nagamba nkuleetera ekintu ndeetera kino n'akikuleetera nagamba ntuuse wano n'ogera ne mutuula mu mmotoka bwe tutyo bwe twali kati munaye ntuuka ekiseera nfuna olubuto yatuuka ebiseera ebyo nga sikyamufaako n'atuuka ekiseera n'agendera ddala n'amala ebbanga nga tadda yagenda okudda nga ndi lubuto nga lukulu ndowooza nga lubuzaako wiiki nga 2 okuzaala agamba mukyala Moses bulijjo oli bwoti ng'ebigere byazimba bikoma eri onywa eddagala onaaba eddagala biki amugamba gwe tozaala abalongo gwe ebigere ebikuzimbye bityo ansikka era yabeerawo olubuto olwannuma kiro nemugamba ngezaako mu ddwaliro ne baganda be baaliwo bangi bakulu be nga bangi nga basudde bebase mu ddiiro lijjudde eggala gyejjudde oba ate waaliwo omu yali omulwadde ng'era naye mujjanjabira awo bonna bakuŋŋaanira awo amugamba abula tubulubuta ku makya ntwalaako mu ddwaliro mpulira seewulira bulungi munange nga twakeera ku makya sando zaalinga 11 ng'abagamba kankomewo nga yireero ng'okedde ekyamazima tebandaba nti nze ngenze naye ffe nga tusibawo kisenge nga tugenda ng'akomawo ssaawa nga 4 ng'abagamba mukazi wo tannava mu kisenge agamba anamututa mu ddwaliro azadde biki nga bonna buli omu yeewuunya agamba atannaba kuzaala naye ng'ali eyo ajja kusumuluka nga waaliwo omulamu wange omulala omukazi ng'ajja naye mu ddwaliro nga tubeera naye ng'olubuto olunuma
alunno lunaku lwonna nazaala ssaawa zaalinga 12 obudde nga buziba. Bonna wakajjukira gye bali bajjudde. Kati maama wange ajja maze okuzaala. Kuba nze namugamba tokubira maama essimu nga nnumwa wabula ojja mukubira nga mmaze kuzaala. Era bwe yamukubira amugamba maama tuzadde, maama ng'ajja ng'alina takisi ng'ajja ng'amugamba mumpe mutwale mujjanjabe. Namugamba maama omwana ono mwagala nnyo ne mukazi wange mwagala, nkwegayiridde tomutwala. Ekyamazima naye nali njagala kugenda wa maama kuba embeera yali ewange nga bwe njibanyumirizza. Ng'amugamba nga maama ng'amunaye bbaawe agaanye. Sajja ng'atuteeka mu mmotoka ng'atuzza waka nga musanyufu. Bw'atuzza ewaka nga mbeerawo ewaka. Kati bwe mbeerawo bali abantu baali batandise okugenda abaaliwo abangi. Nga nkola ki? Nga mbeerawo ewaka nga naye mpulira sirina mirembe na nnazaala ono. Ankubira maama essimu nga mugamba nkubuulire jangu nnoni. Maama kye yakola ng'agirinnya abaako waakoma ku kkubo antegeka keesi ya mwana wange nga ngenda. Nazaala saamugamba ono agenda okudde n'oli saamukubira agenda okudde waka nga tansangawo ng'anyiiga nga ngende wa maama. Nabeerayo ndowooza wiikisi 2 nga omusajja ajja nga ngamba wabula jangu omwana yalwala. Omwana bw'alwala ng'ajja ng'atunona. Okujja okutunona okugenda ewaka okutuuka nsangayo omuwala. Nazaala nga taliiwo nsangawo twali tukyali mu mmotoka. Ngamba wabula ewaka waliyo omuwala eyajja yalwala sima baamumpa sima kumutwala mu ddwaliro sima tulina bwe tumuyita sima biki. Nze nga nsirika bakyala nga ngenda waka omuwala nga musangayo. Omuwala oyo yali bano abawala abakula empula naye ekyamazima yali ansinga emyaka kuba nalaba ID ye nga nsingira ddala emyaka. Omuwala bwe musangayo yali alina ebijinnyo oba ddala byali bimukuba oba baali bazannya katemba waabwe. Naye bakyala nga mbeera n'omuwala oyo. Naye omuwala oyo naye ekiro kingenda obagamba temugenda kikkiriza naye nga ge mazima. Nze nga mbeera n'omuwala nga muyita mulamu jangu olye mulamu. Kati lumu Idi etuuka nga mubuuza mulo olina ekyokwambala anti sirina mugaze nina wano ebikaaya. Omusajja ngamba tomuwe engoye zo. Ngamba ye kuba n'ebikaaya ebyange bye nina lwaki mbasse mwana twambala. Mwana gwe nga twambala nga tunyuma tugenda ku muzikiti. Omusajja ng'anyiiga nze nga simanyi. Munnange nga tubeerawo ewaka awo nga mbeera naye ndowooza emyezi egiwerera ddala ng'ena. Omuntu oyo eyakoma mu siniya ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya siniya ey'okuna kubanga wo agenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala siniya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu ayise mu batendesa abakugu okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo Mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu Mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute Ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen munoonyeeko mwogere ebisingawo otandika ddi biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp mukubire direct calls omusinkana Ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Nga tubeerawo ewaka awo nga mbeera naye ndowooza emyezi egiwerera ddala ng'ena. Omwana wange ng'akuze kuba yagenda yeena gyokka kuba yagenda okugenda ng'omwana atandise n'okwavula. Kati olunaku nga lukya lumu ng'omuwala oyo asiba ebibye ng'agenda.
aba agenda nga mubuuza lwaki ogenda, nagamba akangende nkooye. Ne mubuuza baabawo wamugambye nti ogenda, nagamba ate kyetaagisa. Agamba omuwala lwaki tekyetaagisa, nze kamukubire essimu tagamba nti nze nakugobye wano. Nga ngamba owulira oyagala okumanya lwaki ensonga ngenda. Ne muga njagala okugimanya kubanga nze munnaye siraba nti mbadde nkuyisa bubi oba baba wakuyisa bubi. Agamba owulira oli mugumu oyagala okugimanya, ko nze njagala okugimanya. Nali bweru nga nimukoza ngoye za mwana wange. Agamba tuyingire mu nju ngikubuulire. Nga tuyingira ng'atuula mu ntebe eya sayidi zeeri nga nange ntuula mu eno nga twetunuuligana. Agamba okakasa oli mugumu oyagala okumanya ensonga lwaki ngenda. Ne mugamba ye. Nagamba nze sibangako muganda wa bbaawo konze otyo oli ki? Nga ayandeeta wano nagamba takwagala agenda kugoba awasenze. Naye mbadde wano ebbanga ddene siraba bwakugoba buli lunaku musula mwenna, kale lwakuba avaayo najja nange ne twebaka naye, oluusi ne tugenda ne mu kinaabiro, oluusi bwoyo nebbanga lyendaba nga nvudde wano olweggulo mba ngenze sisinkana eyo era tukomawo ffenna, nze oluusi ne muleka wali oba nze nandeka wali n'ezija nga ntambula sanze wange maama. Nagamba naye ndaba sirabawo nkyukakyuka yonna ekugoba. Nze kangende nange nzije obulamu bwange, sonze bweyogera obutakasa. Nagamba nkubuulize emirundi emeka nti oyagala okumanya ensonga lwaki nzala. Ebimu simanyi lwaki saakaaba, saakola ki? Ne mugamba okakasa mukubire, sinagamba mukubire, namukubire minisita ali ku mulimu. Ne mugamba mukazi we agenda, nambuuza ono gwe njogera naye yaani si ye mukazi wange. Konze mukazi we gwe waleeta yeekyanza ayagala kugenda obufumbo obumulemye. Nagamba kati oyo kamanyi kye yaddamu, nagamba kati ago majini gamukutte ge gamwogeza ebyo. Gamukutte ge gamwogeza ebyo, takujja kumulama nawe omumanya amajini gamukubaakuba. Naye sijjako essimu. Naye omuwala yafuluma n'akwata keesi ze n'agenda. Omuwala bw'agenda ndowooza aba tannatuuka na ku kkubo, omusajja yavuga emmotoka yansanga waka nga nzizeemu ndi mukoza ngoye za mwanange. Ne mutunuulira saamunyega, yajja n'omusajja omulala mu mmotoka nga mukadde. Munnange omusajja oyo nga mbu ye taata w'omuwala oli, naye nga byonna bapanga bipange nga bw'omanyi abayaye b'ekibuga. Nga boogera omukazi nga munnange muwala tolekawo obufumbo bwo, oyo omuwala wange namuleeta ono engeri gy'amanyi baseeka bamusomerere amajini, nga ndi ku ngoye zange enjoza sirina kyenjogera. Nenzoza nenzimala nezaanika, oba oli omusajja gwe yapanga yamuwa ssente mmeka simanyi. Nezikala nenfumbira ono omwana we gwe namusanga naye emmere, nemuwa ekyemisana n'alya, nempaakinga. Olweggulo zaali ziwera sandooza nga 10. Nenkwata kesi omwana wange nengenda eri ewa ssenga wange. Nentuukayo ssenga nembimunyumiza byonna baana mmwe. Asajja amazima nasalawo nengenda ewa ssenga wange. Awo kumpi Makindye kubeera we yali yanzija era n'emikolo we gyali. Kati ntuuka ewa ssenga wange, nasooka mukubira ssimu nembuuza ssenga wakajja oli, nanga asiriiyo. Nemugasa mbadde nkwagala, nagamba genda ewaka oba waliwo obuzibu, genda ewaka nja kusangayo, kozi yali ebiseera ebyo akolera wala. Nengenda ewaka nenkwata omwana wange kuba nalina omwana omumbaze. Nengenda ewaka. Ntuuka ewaka kusanga nga taliyo of course, okuba nti ewaka nali mmanyiwo, nali mbaddewo ebbanga. Nembeerawo mu mbeera ya bulijjo paka ssenga bwe yakomawo. Yamala like 2 days n'akomawo. Ssenga bw'akomawo natudda mu kisenge kyaffe nga munyumiza byonna nga bwe mbanyumiriza ebyatuukawo. Kyangamba beera wano owummule amale okukkakkana. Kati taata wange nga ssenga akubira taata nga naye amubuulira ebyabaddewo. Taata agamba omwana nga agira awummulamu, kyonna ky'anaaba asazeewo kye tujja okgenda nakyo. Kati mbeera ewa ssenga nabeerayo ennaku 2. Olwokusatu omukulu najja. Nali ndi mu nju, twagenda okukeera ku makya ng'emiryango waliyo emmotoka kuba twabeeranga mu manju ng'era waliwo kageeti akayingira ne tusiba emmanju emiryango nga wabeerayo open.
Ngenda senga agenda olingiza mu ddinisa nga ngamba emmotoka si yaabalo. Kamugamba yiye. Ffe nga tubeere manyu nga tukola byaffe nga yasuzeemu mu mmotoka ng'ali omulina n'emmotoka ng'ekutte olufu ku makya. Nga tubeeramu nga teri anyega enyiwasenga waliwo abapangisa bakeera abagenda okukola abagenda osiibawo biki. Kabula emmotoka agiyitako bwesi ng'agenda. Kaziba ziwera ssaawa nga 4. Kuba wasenga walingawo batabani ba ssenga. Nga omu yali abeerawo ng'ajja ng'amugakonkonya emmotoka bw'ati. Ng'omukulu avaayo ng'amubuuza. Kuba baali bamumanyi koza omusajja yakuwasa officially. Ng'amubuuza oba ndi wakaawo. Ng'amugamba ye waali. Obadde omwagala. Naye oyinza obutasobola kumulaba. Waaligenze banaaba kwetaaze bajja kukola ki? Bajja kuyita. Agamba siba wano okujjako nga nnyeze ne mukazi wange. Nga tubeerayo ewaka. Twali tuli awo ssaawa nga 8 emmotoka ng'esimbula ng'egenda. Gamba agenze. Ekiro ndowooza ng'agenze kukola. Ekiro ziba ziwera ssaawa nga 2 ng'akomawo senga ng'agamba nno kati ono waafunira wano obuzibu ng'akubira tata ng'omulala. Muganda wa taata amukubira amufuulira ensonga. Kati muganda wa taata amugamba nkyanja kukeera nzije ndabe. Nange muganda wa taata wange ng'akeera ng'ajja. Bwe yajja ng'amuyita nga waali era nga yasuzeewo. Nga bamuyita mu nju ng'ayingira. Nga taata amubuuza ekikuleeta okikudekisaayo amaka ge ewuwo n'ojja n'osula wano kiki? Bw'onjagala mukazi wange. Namugamba bw'ofunira wano obuzibu butuuka ku ani? Emisango gidda ku ani? Kuffe ki ekikuleeta wano? Abagamba nsaba mumumpitire mwetondera nsonyiwe nammwe munsonyiwe. Taata wange ng'amugamba omanyi ky'ogenda okukola? Batudde ne ssenga bokka be baaliwo. Twagala ogenda otuleetera abantu emitwe emikulu be wajja nabo ng'ojja okunona omwana waffe. Nga mwendi mu nju. Kozi baali mu living room nze nga ndi awo mu dining waaliwo kateni nga oba tosobola kulaba kiri eri. Nga bamugamba twagala otuleetere taatawo bakulu bo be wajja nabo like mikwano gyo nga bamubabuulira nga bamulaga n'ebifaananyi nti bano ne bano ne bano be bantu abakulu be tusinga okwagala okola ki? Ojje nabo. Ng'abagala kyemwagala nti kyemwagala. Ng'agenda. Bw'agenda enkeera ng'akuŋŋaanya bantu be ng'abaleeta. Nga bwe baaba mutumye. Mu bantu be yaleeteramu be bataamutumye. So zimubuuza baki be yaleeteramu. Yaleeteramu omuwala oli gwe nabeeranga naye ewaka mukyala we. Malaaya ye kanjite malaaya ye. N'aleeteramu n'omuvubuka omulala. Ng'akireyiminga nti omuvubuka oyo oba omusajja oyo ye bbawooli. Okitegedde? Oba okitegeera kyembaga nti ye bbawo n'omuwala. Munange tutuuka nga babaaniriza bayingira bayitira miryango nze ndi manju ndi eyo n'omwana wange. Ntegekera ng'omuntu ali ewaabwe. Nga tutegeka nga batuula nga kati basenga bange we bali waliwo bataata bange waliwo basisita bange nga bayingira nga batuula nga bababuuza nga bampita. Tebatuuka okumpita ngenda okukuba kateni wenti ng'amaaso sigakuba kwani? Ku mwana muwala. So zimu olutiko lwanjiwa n'entya neneesisiwala ne mugamba senga nayita senga wange ne mugamba senga omulaba oyo yoyo gwe nabadde nkunyumizaako senga naye yawunga. Munnange ng'agamba esooka otuule wansi mukwano sooka otuule nga ntuula. Munnange bwe ntuula ng'omukulu atandika sitoole ze ng'agamba naye be yaleeta bali baganda be baani nga talina kyababuulidde wadde n'ekyo.
n'ekitaawe kennyini amuzaala bekko nga abula nga abagambye omukazi yeekyanze, omukazi nze nasanze anobye bikinze, mukazi wange mwagala njagala akomewo. Nga munnange bantunuulira nga bagamba ogamba ki, nga buli kimu kye boogera tewali kyenjogera tewali akitegeera, nga buli omu akyewuunya, nga bagamba tekisoboka. Nga bamutunuulirayo batamugamba mukulu, watugambye omukazi yeekyanze bwekyanzi, biki byayogera bino? Munnange nga nziramu nga mbannyonnyola, mbuulira bali abatalina kye bamanyi, nga sezaala wange akuba omulanga. Nga mugamba mwanange nakugamba, naye nkugamba nakubuulira ensonga nnyingi, naye nkugamba okwetikka olengezze. Simanya yamugamba weetisse olengezza oteeka mu kibegabega ne mu nkwawa, naye ogenda kufiirwa eby'omugaso otuuse ebitalina mugaso. Sezaala wange nga yayoga n'amugamba saakugamba ekintu ekyo, kati otulese wano kukola ki? Otulese wano kukola ki? Nga sezaala nga amukambuwalidde. Munnange ng'agamba taata ono omuwala simanya namujja Masaka wa mukwano gwange, kyokka jjukira nze yaŋŋamba ki? Mulamu we. Bayidayo kye nirabidde, waliwo omulamu wange owaddala adda ku taata abaana bange, yajjako ewaka ng'omuwala oyo gy'ali, n'ambuuza muula ate ono y'ani? Konze muganda we yaŋŋamba nti mwannyo, naŋŋamba nze simumanyi, nze nenkirekeraawo, saakitwala wala era nenkirekeraawo. Kati sezaala wange naye kennyini omuwala nga tamumanyi. Balamu bange bonna munange tusonyiwe, munange biki agamba ono omuwala taata we simanya, omuwala yali alwala ebintu bimukuba ne bamundeetera sima mutwale ewaseeka amusomerere biki omuwala nga era nze omuwala simwagalangako. Omuwala era ono gwe tuzze naye ye bbaawe, nga n'omulenzi agamba ono mukyala wange simanya biki yali asomera awo essomero liri awo sijja lyogera, era uniform yajjala naye omuwala yali mukulu kuba nzi by then yali asingako emyaka. She was like 26, I was like 23. Yeah, kuba nalabako ku ID ye. Munnange nga buli omu atunuulira omusajja kayeeziribangire mu ddiiro, kaakola atya? Omuwala nga naye asituka nga bamubuuza amannya be, ebigambo biwagambye ono biri bikyasooka obitubuulye gwe wabimugambye, n'agamba ye nze nabimugambye, nemugamba ebyandeeta biki n'abiddamu, era nga bwe nabibanyumirizza nti agenda mugoba atamwagala biki, naye ndabika omutwe gadde guliko kikyamu, nze ono muganda wange era baaba wange simanya biki, naye nga bonna talina gwamanyi ku balamu bange, talina gwamanyiko, ne sezaala wange tamumanyi nti ye. Munnange nga mbeerawo nga ntunula nze, naye nga sikaaba nga ntunula butunuzi bwe nti munnange kye nakola nga boogera ensonga. Ekyamazima bantu ba sayidi yange bonna basenga bange nga bwe baaliwo tebansekendinga kudda mu bufumbo obwo, go ge mazima amatuufu. Naye tatange teyaliiwo biological dad, kati naye ye ng'ayagala nzireyo, ate nange nga saagala kudda, naye taata nga ŋŋamba I have to go back. Naye taata gwe yaleeta ono omusigire muganda wa taata yagamba nti oyo taata waabimalirize, nga bonna tebampagira kuddayo, naye naddayo. Bamugamba omwana mugatte bla bla bla, ne bamusalirasalirawo ebintu n'abikola. N'amala wayita ennaku, era ng'abeerawo awo ewaka waasula mu mmotoka ye, n'anvuga n'anzizaayo ewaka n'embeerayo mu bufumbo. Naye ekituufu kiri nti saddamu kwagala musajja oyo. Nazaala abaana abalala 2 benziza ku ono, naye saddamu kumwagala. Mukwano gwange gwali gwaggwawo already. Bwenzirayo ne tubeerawo naye nga simwagala, nga ndaga nti ye anjagala nnyo era kunze kwatava era kunze kwafiira, naye ng'ekituufu simwagala.
munange sazimu bwenzirayo tudamye tutambuza obufumbo nefuna olubuto olulala nenzaala omwana naye ng'omusajja simwagala nga nnoonya we out we nnaavira mu bufumbo buno tatanga akkirize andeke akkirize agambe nti omwana nga akole ki aveeyo. Okusinziira ku stories eziri mu kuyingirawo nga twakatandika omwaka, simanyi omwaka bwe gunaatandika ne gutambula bwe tuti oba bwe tunaaba tetwesibye enkoba tunaatuuka bulungi mu 2027 owulira story n'ogamba nti naye bannange tuli ku ki wano. Ebintu bino byonna birina nga bisisinkana omuntu omu. Nina ekigambo kyenjagala omaakinge kubanga kigenda kuvuga nnyo mu kitundu ekyokubiri. Tulabye maama nga talina laavu y'abaana be, ebibye tebimulya. Nenzukira waliwo yamugambidde nti agenda kufumbirwa amutegeeza ku nteekateeka ezo, maama n'akaaba. Njagala omaakinga ebigambo ebyo kubanga tugenda bisisinkana mu paati 2. Gaaya okukuteresa ssente n'ozikozesa okugula ebintu by'omwana gw'omusanze naye. Nganza ajja abagamba ku kye bayita red flag, waliwo ebintu by'olaba ku muntu n'oga wait a minute. Omuntu ono omwana si wange nti mujja na nnyina najja naye. Omwana gwe nasanga ne kitaawe okubanga tamufaako ebyokusoma tebimulya, bwe nkutte ku ssene ne mbaako byengula olwo nanzijamu obwesige ku nsonga ez'okusoma kw'omwana owuwe. Kyewunyisiza bw'amusabye school fees n'amugamba gwe ziweeyo. Awo nsigala nga neewunyiza ebintu ebibeera mu bulamu bw'abantu, n'osanga omusajja ng'ono omukazi yakusanga n'omwana wo naye ate naaba nga yalina obuvunaanyizibwa obusinga ku mwana. Muwuliddeko abantu oba abamaama abanoba mu bufumbo, n'agenda afumbirwa mu ddya eddala n'agendayo n'omwana gw'atazaddeyo ne gwagenze naye, eddya eryo ne litatambula bulungi n'anoba, bw'anobayo n'alekayo omwana gwe waliwo ebintu by'osanga ku nsi n'ogamba bannange kyekiri nti obeera olowooza nti byonna obirabye byonna obiwulidde ne wabaawo ekijja ne kyongera okukwoleka nga bwe katandika obutandisi. Wallahi ng'ebintu birala nnyo. So tolowoozanga nti ensi ogimazeeyo, beera mweteefuteefu okubeera ng'okyayiga okutuusa olunaku lw'olusembayo ensi okyasisinkana ebipya. N'olwekyo don't confirm nti buli kimu okimazeeyo kubanga ojja kubeera shocked nga waliwo ebize nga bipya mu matuugo nga bipya ku maaso agago. Obufumbo busoomooza, naye mpulidde ku bantu abayingidde mu bufumbo nga oba oli awo newankubadde tebigenda bulungi n'omuntu we, naye ng'alina akalembereza, ng'alina okubudaabudibwa, alina okugumizibwa olw'abo abantu be yafumbirwamu, ng'oggyeko ekitabani kyabwe ekiyinza okuba nga kyemagaza, sobola okusanga kimakubuya nga kikumalako mirembe, naye munnange ogenda okusanga nga maama makubuya wakkubirira nga yakukkiriza yakwagala, n'osanga bannyina bato ba makubuya baganda be nga bayimirira wamu naawe. Kale nno tutera okugamba nti newankubadde obufumbo buba busoomooza, naye akalembereza ako kalina engeri gye kakugumya n'ogamba nti ono y'anaaba omusiru, y'anaaba omujega oba omumbatuutu, naye abantu be nafumbirwamu si babi, just nti mu bo nagenda okulondamu nalonda ennyaanya envundu oba nasonga ku apple eyali enfu mu apples ezaali ennyingi. So ne bw'osinkana amaka ng'ate mutabani waabwe makubuya tebitambula bulungi, n'osisinkana obulamu bwo n'obulamu bwa maama wa makubuya ng'eyafa n'eyasika ng'emu esinga 0, wamma guba gujabagidde. Waliwo abantu abasalawo kubeera bazibu, era mbabuulira olumu bw'oba ofumbirwa omuntu, bw'oba oganza omuntu, noonyereza nnyo, tegeera nnyo the relationship between this person ne muzadde we. Nze nabagamba nti waliwo abazadde abamu ng'ojja okuwasa muwala we, ng'ojja okufumbirwa mutabani we, wallahi nga talina bubeezi choice naye ng'alina ekibeera. Alina okuganja
alina okufiibwako okulabwawo okutiitibizibwa kwafuna kati bw'oyingira waakulaba nga threat alaba bwe guba mugaati gwe badde bamugulira nga bamugulira mulamba bagenda kumugulira nga ka half oba bamugulire buno obubeeramu omukaaga oba obusatu kakati gwe ng'ogenda kuba oli omunene mugenda kugaba n'omwana ono nonti nesalire his love naye engeri gy'agenda okuba ng'akufaako maama alina engeri gy'alowooza nti okufiibwako kwonna okwo kwandibadde ku ye. Si kirungi bw'osengana omuvubuka nga takolagana na maama we nga tebaagalana tebawulizigana na maama we kyokka ogendereranga nnyo bw'osanga enkolagana ey'amaanyi ennyo wakati w'omulenzi wo wakati w'omuwala gw'otwala n'oyo amuzaala. Ekyokulabirako ojja kutwala omwana ow'obuwala nga maama abadde yamanyiira omuwala oyo okumuweereza gw'okiraba ng'ekitono maama n'akutabukira maama n'akukyawa naye nga tajja kugamba amazima alaba omututteko omuntu omututteko omukozi omututteko omuyambi we. Bw'osanga maama yeegaganwa n'aweerera omwana we n'afuna akalimu n'atandika okukola omwana ono amusuubiramu bingi kubanga n'olwedde bibadde bigenda mu maaso ng'abikola. Sukaali asala busaza ati maama bwe yeetaaga kino maama bw'ayagala n'ajjako ewa muwala we n'abeerako kaawa omwezi kakati okoma ojja mu bulamu bw'omwana we agenda kubeera ni comfortable. Bannange ebyo ebintu bigenderere. It is so good to find a good relationship between your partner and the mother-in-law, but twala omutawaana okutegeera kikomawa waliwo ekigenda ku extreme nga tebeeyagala bweyagazi nti besirwalirako ba whatever naye nga munnange ogenda kuyingira mu bulamu obwo maama ng'ayagala always acontrolling bwe mulaba ajja mu bufumbo bwo n'ayagala akusalirewo ku byogenda ofumbira mutabani we engoye z'ayagala okwambala ennyo. Maama n'ajja mu maka n'owulira ng'akukaluubiriza afuuka nazaala akumeramu n'owulira nga wamma akutuddemu. Munnange bitunuulire gw'ojja kuwoza mbu omulenzi wange kasita njagala mujja kumala okubeera naye maama ave gye yali abeera kubanga bamulabirira bulungi ng'ali eri kati ajja asiisire wano ojja kijjamu enjawulo. Relationship gitunuulire ng'osukka ku ssaawa ogisukkako olunaku omwezi oba omwaka. Relationship gitunuulire ng'omulenzi oyo omutunuulira n'omutunuulira okusukka ku ye n'abamwetoolodde. Omuwala oyo ng'otunuulira okuva ku ye n'abamwetoolodde. Waliwo abagenda okukubagana naawe ng'ebitta relationship yammwe oba marriage yammwe. They are not internal forces, external forces. Ng'ebizibu ebibakuba tebiva munda mu mmwe nga bifuutuka bweru. Kale bw'oba tewatwala mutawaana kutegeera ky'otwala kutegeera muntu gy'omujja abantu b'omujjamu bajja kubanga abaseka naye nga balaba obatutteko golodi balaba ogenda ku benefitinga. Waluba maama abawulira obubi ng'agamba nze n'empeerera omwana wange yono najja n'amuwasa ng'onaalowooza nti ono alina kubeerawo nga tafumbiddwa ate tebabigamba baana baabwe. Obulamu buno olumu babukweka abaana baabwe obutabumanya naye ng'ekimuluma kyekyo. Sebo nze naweerera omwana wange ye najja abeere ng'awasa muwala wange kugamba ye atandikire mu magoba. Ebyo ne biruma nazaala. Baweeredde omutabani waabwe kakati gwoze munnange otandika okukontrolinga osalengawo buli kimu mutandike ng'okusevinga nga mukola byammwe so nga asuubira nti baali badde bakola byabwe. Okanda kuleppuka na mukazi wo akola ssente osuubira nti agenda kuzireeta ku mmeeza mutemeteme ng'ezizo bw'ozireese naye nga maama ali eri amukontrolinga amugamba akasente kalina kubakako. Akyogera ne kiwulikika ng'ekyokulumirirwa ng'ekyokwagala but it is controlling. There is a lot of manipulation there. Munnanga abasajja tebwesiga omusajja oyo abasajja tebalina njawulo gitawo gikabe yampisaamu mwana wange nze muntu wo nze akutegeera ng'owubisibwa maama. Njagala okuva ku ono aba victim ngende kuggwa abeera ne maama wo. Munnange mutwale omutawaana okutegeera ebintu ebimu. Ojja genda ogambe nti mukazi wo yalema okukwatagana ne nnyoko naye nga nnyoko akulaga sayidi ndala n'ono amulaga sayidi ndala. Bw'okomawo n'abeera muntu nnyo kyova olaba abamu abafunye omukisa okubeera ne kamera balina bye balaba n'agamba wait a minute ono ye maama
abantu abamu ne batuuka okusalawo nti omanyi maama waffe tumwagala naye olw'emirembe maama katumuyambire eri. Ensonga eno ogiraba ng'entono naye osabanga Katonda ne kitakujjira ng'ekibatabula si bwenzi bwa bbaawo si bwenzibu. Tolina mwana gwe wazaala bbali gw'otabudde mu baana be wazaala omusajja nti oba wamutega lubobbo nedda. Naye ssebo nga waliwo sitaani ali so close, sitaani gwe mulinako oluganda ali awo. So ensonga eyo nayo togibuusa maaso. Ekintu ekirala, bwe tugenda eno mu maaso gye balaze ku nsonga ezibaddewo, olimbye mukazi wo nti ono mwannyinaze amaze akwabizza. Njagala okwogera ku kintu kino, the mistake and how one reacts or responds to the mistake. Waliwo omuntu akusobya naye ng'okukusobya kwali baddaawo nga kukuluma kituufu, naye ekiyinza okwongera kamulali oba okubalagaze mu kiwundu y'engeri gy'akulinnyamu ne yeeyisanga atakulinnye, y'engeri omuntu gy'akulumyamu n'atatwala mutawaana kutegeera okukulinnya kwakulinnye kutegeeza ki. Ako nako kenkulinnye, olwo nkulinnye n'alyoka akujjukiza yali wali omulinnye n'omwaka katukoze tutya. Kakati olwo obadde onneesasuza tugambe nti bwe guba mupiira guli emu kubanga ne bwe twabyogerako ebyange nakulaga okumenyeka kwange ensonga twazittaanyaako zinziba nga tomatiranga mu mutima gwo naye olaba waliwo okufuba okugenda mu maaso. Kakati nkuguddeko omusango ate oggyeyo fayiro. Okoze ensobi, weeyisizza otya oluvannyuma lw'ensobi? Omusajja ono omaze okuyiwa ekintu, otegedde ekintu kiyise tekikyalina mu kontrol yo. Kakati ogenze bisooka okola obusolosolo, weekola obusolosolo oli kubanga bwe nabo buko olemedde ku buko, ofuuse ekyonziira, oli awo ofuuse kireereese, bakutumye abantu be bakutumye oleese be batakutumye. Eri abantu abataagala kukkiriza nti kiyiise nenjagala bategeeza ojja kwongera okukola ensobi ng'ova mu nsobi ng'odda mu nsobi olw'okwagala okugaana okukkiriza nti ekintu kiyiise. Waliwo abantu nga balina obunafu obwasikkiriza nti gunsinze, nga tebaawukanako n'omulembe gwe twalyanga sukaali n'onona sukaali n'empeke ezimu ne zikusigala ku mimwa ne bakugamba ani anoonya sukaali, n'okanulira ddala amaaso bw'oti n'okalira ddala ng'ogamba nti tekisoboka, tonnaba kukomba ku sukaali, ne bakuleetera endabirwamu ne weetunuulira bw'oti ng'ojjudde sukaali ku mimwa, n'olyoka otandika okwekangabiriza nti sukaali gundi yamukusiize era nga tokkiriza. Gundi obadde osekula ebinyeebwa n'okimanyi nti olidde ebinyeebwa, maama sinnaba kulya ku binyeebwa, okakasa otannaba kulya ku binyeebwa, leeta akaziŋŋoonyo, ne bakuteeka akaziŋŋoonyo mu kamwa n'okagaaya ne bakajjayo bwe kati bagenda okukatunuulira ng'ebinyeebwa bijjudde ku kaziŋŋoonyo, naye n'osanga omuwumbatuutu era nga naawe otakkiriza. Abo nabo gye bali. Ensobi ogikoze olumu kisobola okukkirizibwa, kiyinza okuba nga tekyandigenze nnyo wala, naye engeri gye weeyisaamu oluvannyuma lw'ensobi ekola kinene nnyo. Mwali muliddeko ensonga zino mu kooti. Kooti negamba nti yes, olw'okuba tokalubiriza kooti, toyonoonedde kooti biseera byayo n'okkiriza omusango gwo, kakati ekibonerezo obadde wakusibibwa emyezi 6, naye olw'okuba tutawaanyizza kutwonoonera biseera na resources zaffe, ogenda kubanga okolayo obulungi bwansi wiiki 2 tokiwulyangako. Bayibuli kyeva egamba nti okuddamu n'eggonjebwa kukkakkanya ekiruyi. Okuddamu n'eggonjebwa kukkakkanya ekiruyi. Omuntu ayinza okuba nga azze abuubuuka bw'ati n'olyoka omuyiira otuzzi n'alyoka akuulinga nga tamanyi oba amazzi gamuyiikidde buyiikizi oba anywedde manywe, engeri gy'okkakkanyeemu bw'oti. Nali mbanyumirizaako ndowooza wano bwe mbaserabidde gaayo omu bwe tusisinkana omukyala ng'anyumya ku bulamu bw'omusajja we ng'agamba musajja wange mumulaba, musajja wange mwezi, musajja wange alina obuze. Naye omusajja wakyampangulidde
musajja wange omukwata n'akawala n'olaba message n'omuwulira nga alina nagamba baby onsonyiwe wabula onsonyiwe kindidde. Bannange natunuulira omuwala ng'anyumya emboozi ng'agamba musajja wange omukwatira mu nsobi. N'agamba mukwano nswadde naye kakati obadde omanyi sweet kyensaba badde nsaba onsaasire kati ogenda kundekera ani ono yatutabula bw'aba yatutabula ate n'akawala kano kalina engejekere n'alyoka n'akabizza ng'asobola n'okukakubira essimu n'akugamba bebi essimu yino ka blocking oyagala tukagambe ki katutabulira amaka nze gwe wange buli obuwala obwetega ng'ensobi agikkiriza n'akusuubiza nti akantu kano tagenda kuddamu kanyega. Munnange kye sijja kwerabira omwana w'obuwala ng'agamba mbabuulire njogera ku baze wange omuwala oyo gw'omukutte naye toddamu kuwulira bye mukwatako. N'essimu ebeera awo n'agamba sweetheart ojagamba nti nkulimba essimu yiiyo ngigyemu ne password n'akati ne mutambula emyezi nga 6 kakati ne kiddamu ne kibaguka ng'abakanye na mulala. Yatulekera ebibuuzo naliwa kakati akole gwakuyiribya gwakwata gwagoba naliwa kakati obulwadde kakati ensonga z'okuzaala n'alyoka atuwa assurance bannange n'agamba omusajja oyo mbabuulire yankakasa nti tasobola kugenda wa muwala alaali. Ne mugamba oyogera nga obikkirira mulenzi naga ate kumubikkira kinga olwede byensoose okwogera byonna byonona buli kimu naga nenjagala okubalaga ebintu ebitakkirizika ku bantu betusanga wansi n'agezaako relatinga ne relationship ze yalimu n'agamba this is a much better relationship compared ku jennali. N'agamba oli wamukwatiranga mu bwenzi n'akugamba so what nakati bwe mbanga ndi nono nga n'ensobi yajikiza n'ate ng'omulaba bambi n'agamba omusajja omulaba ng'awulira omulundi ogwo ng'awulira abikusse ng'owulira abikoye. Ne wayita akabanga tekiddamu ne kimutikka n'agamba ate kyenzikiriza omusajja wange okukukuta kwa mulema tasobola tubadde ku kiri eky'obwenzi eky'obulwadde ne okuzaala. Musajja n'amugamba nti omusajja wange yampa assurance n'angamba sweetheart bw'olaba nga nzadde bannange eri amaka nti nze bw'olaba nga nzadde oli wadde mbogena naga byonna wansi w'enjuba nja bikola naye nasalawo okusinza ku bye nayitamu nze nja kufaafaagana n'omukazi wange n'abaana bange nga saagala mu mulala saagala batabula. Kakati abyogera waali mbuuziza nti baali batambudde ebbanga lyenkanawa. Ebbanga lyali litambudde kubanga omusajja yali asabye omukazi abaana 3 be balina bakome kwabo bakolerera abo batobe n'edduniya yaako oyo ogw'okuzaala kati ayagala kukolerera abo basobole okubanga bafissaawo ko ke balya. Kati oyinza okumbuuza nti bali mu mbeera ki bakyali njagala okukutegeeza nti abantu bali bakyaliwo. Okuddamu n'eggonjebwa kukkakanya ekiruyi. Olowooza omusajja oli yakozesanga kino ajustifyinge obunafu bwe ekyo kiveewo enkya kiddemu. Omukazi akugambye nti buli mulundi akkiriza nti omusajja aba genuine nga gwe gusembayo. Twali tuvaawo oli n'agamba wa mwalo yalina kyagumiddeko. Ne mugamba nti naye okusinziira ku mboozi bw'ogiwulidde engeri gy'aginyumizza ali very comfortable n'omusajja oyo ng'agamba nti olw'okuba yakizuula nti teri musajja asobola kutuukirira bwe yafuna gw'alabamu akalembereza. Ekyamwagaza omusajja kyakakasa kye kino y'engeri omusajja gy'arespondingamu nga bamukwatidde mu nsobi. Ng'akugamba nti sijja kugenda kwata akola ensobi kubanga taliiyo ono kye mwagalako y'engeri gye yeeyisaamu ng'omukwatidde mu nsobi. Ezo ze njogeddeko ne yali ayogera ku bintu eby'enjawulo cause it was a serious talk or discussion ku bintu ng'ebyo. Eriyo abantu bangi ng'akugamba nti nze ekyannobye ew'omusajja oyo it is not necessarily bwenzibwe. Ekyannobye ew'omusajja oyo bujoozi. Njagala oyawula obujoozi n'obwenzi. Ogenda okwekanga ng'obujoozi buva mu bwenzi so nga ate waliwo asobola okukola obwenzi n'atajooga naye oli n'akola ensobi n'akugamba lwaki obadde onnondoola obutatuulako nagenze na sefuliya nze ndi musajja nsobola okukola kyonna kye njagala wansi w'enjuba. Obwo bwe bujoozi.
Nagamba nti abasajja bayinza okubanga bangi bonna balina obunafu obwo, naye yanjooga. Ekyabaawula bwenzi si bwenzi, bujoozi. Okuddamu n'eggonjebwa kukkakkanya ekiruyi, omuntu asobola okuba ng'abuubuse ng'anyiize ennyo, engeri gy'okuttemu ensonga n'emuleetera okukkakkana. Nagamba nalabidde ddala nga naye amenyese ng'alumwa. Mukimanyi nti eriyo abantu nga asobola okugwa mu nsobi n'alumwa nnyo n'okusinga amukwatidde mu nsobi. Oyinza obutalaba sayansi waakyo oba bunene bwakyo, but it is very, very possible. Lwaki tonzikiriza? Nenkusisinkanya ekitundu ekyokubiri ekisembayo, owulire gye biggweera. Weewuunye kye bayita omusajja, weewuunye kye bayita omuzadde. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere, naye nga nkujjukiza okulonda kwe tuwolekedde, kiseera kye tulimu kya kalulu. Njagala kwegayirira, jjukira okwogerako n'omutonzi ng'omwanjulira ensonga zino. Tumwetaaga nnyo. Bingi ebibeerawo. I feel so bad. Omuntu bw'aba ne memories z'akalulu nga zimujjukiza kufa kw'abantu be, kufa kwa muntu we, mwagalwa we, mwami we, muzadde we, mwana we. Si byangu, naye Mukama atuyise mu mbeera eno. Sabira Uganda, sabira ensi yo. Ndi wa People Power, nonda Kyagulanyi Ssentamu. Oli wa NRM, olonda Mwami Museveni. Byonna katubikole, naye ekiba kisooka okutukulembera y'ensi yaffe. Lwaki enjogera okitegeera? Ku lwa Katonda n'ensi yange. Thank you so much for watching. Nga story bwegenda maaso, njagala kino kikubeeremu. Njogera eri gwe yakola senior 4 n'ofunayo ka certificate mu early childhood development, kakati twagala okukusenvulako obeera omusomesa asukkakaawo nga tukutwala ku level eya diploma. Njogera ku lugendo olw'obuwanguzi wootuuka n'ogamba nti kati nina diploma mu early childhood education. Diploma eno oli waakugikwatako ng'oyise mu Comprehensive Educational Institute Kireka, okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Okumanya ebisingawo ku nsonga zonna. Weetaaga ki? Kitwala bbanga ki? Tuition ali biki? Osasula otya? Basoma ddi? Okikwasaganya otya? Owunziko oli musomesa kikaaki? Kyenjagala ojjukire mu byonna nti ebbaluwa eno ba diploma eno egenda kubanga ekakasiddwa Makerere University. Ku screen nga bw'olaba kuliko ennamba eyo. Ogenda kubanga butereevu oyogerezaganya ne Dr. Sarah Walusimbi ku lwa Comprehensive Educational Institute Kireka.